amawulire agaakagwawo wetwogerera nga si birungi eri abavuzi ba booda mu kibuga Kampala newankubadde ng'akalulu bwe kaali kakamala okuggwa bano baakozesebwa ogenda maaso n'okuba nga bakyacanca nga baserebuletinga era General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa Simon Byabakama okubeera nga amulangiridde bano baagendanga ku zi petrol stations ez'enjawulo ne babawanga amafuta ag'obwereere ne babateeramu zi full tanka ne bagenda ne bayisa ebikujjuko era ne baserebuletinga okuwangula kwa General Yoweri Kaguta Museveni wabula wetwogerera wayisa akabanga katono nnyo ng'ebiragiro bimaze okuba nga bitandika okufuluma bagenda kubanga bagobebwa mu kibuga Kampala era nga minisita yatuuse n'okulagira gye buvuddeko nti gwe wenna owa booda amanyi titogenda kubana bye bagenda kusaba oba bye bagenda kwetaaga kwatamu ebibyo odde ewammwe ng'obudde bukyali. Katumba Wamala yavuddeyo naye n'ategeeza nti waliwo ebiragiro ebipya ebigenda okuba nga biyisibwa ku ba booda bano jjukira gye buvuddeko abatembeeyi bo baagobwa obanga obadde ogoberera mu kaseera we baagobera abatembeeyi ebiragiro byali biyise wamu n'ababooda nga bagenda kuba bateekebwako eryanyi mu budde bwe bumu wabula abatembeeyi baagobwa ababooda bo tebannaba kuba nga bagobebwa wabula ku mulundi guno balabika kino ekikwekweto tebagenda kukisimattuka newankubadde nga emirimu gye babakolera gyo gigambibwa okuba nti jaggwa kyokka jjukira ne mu batembeeyi waliwo be twalabanga nga balaajana nti babadde babakolera emirimu gyabwe wabula olumaze okuwangula akalulu oba oluvudde mu kalulu ne bamala okumanya nti ebyo bye babaagaza biwedde ne bagenda maaso n'okuba nga bateekako embeera era bangi baalabibwako nga bali mu maziga kakati ne kuba boodabooda ababadde nga banywa amafuta ne bagenda mu kkubo ne bakola ebikwekweto by'abasajja abo wenjogerera nga nabo akaabwe kamaze okubeera nga kabikkuka kakati wuliriza ky'olina okumanya amateeka gali mu kugenda maaso n'okufuluma gali mu kuminimizing oba kukendeeza bavuzi ba booda mu kibuga Kampala. Ekimu ku bigendererwa kwe kukendeeza ku muwendo oba bo gwe bayise omujjuzo ogw'aba booda waliwo ebigambo Katumba Wamala bye yayogera gye buvuddeko ngenda kubeera nga mbikuwa kakati ate mu ngeri y'emu ngenda kukusomera ekiwandiiko kino nno nga kifulumye mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero era kifulumidde ku mukutu ogumu nga bwe ngenda okikusomera nga birimu ebigambo bya Katumba Wamala jjukira ono ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula ali mu kugenda maaso n'okulabula aba boodabooda newankubadde nga bano baabakolera omulimu munene nnyo mu kampeyini nga zaakaggwa wenjogerera eby'emirimu gye baabakolera ebya mubiri gwe baabayiirawo abasajja tebaagala kumanya essaawa yonna aba booda ebyabwe si birungi nnyo naye nga jjukira bulungi nnyo twabalaba nga bavuga zippiki wano nga baserebuletinga abamu nga sina basanyufu wabula olw'okuba babawadde amafuta. Kaakati oluvannyuma lw'okubeera nti bo bye baali babaagaza biba bimaze okuba nga biggwa akalulu nga kamaze okuba nga kaggwa newankubadde nga ffe tukkiriza nti bino tebinnaggwa njagala okutegeeza ababooda kaakati batandise okukifuwa nga bakizza munda essaawa yonna bagenda kuba bafuluma ekibuga Kampala abamu kubanga waliwo emitendera gye bataddewo waliwo ssente ze bali mu kuteekawo waliwo requirements ze bali mu kubasaba zenkakasa era naawe ampuliriza zenkakasa nti ozimanyi tebagenda kuzisobola kubanga guno si gwe mulundi ogusoose ekitongole kya KCCA Kampala Capital City Authority nga kyegattidde wamu ne ministry evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ate era ne ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula bali mu kaweefube obw'okulaba nga baboodabooda bagobebwa ngenda bikulaga mu katambi ogenda kutya ngenda kukulaga n'ebigambo bya Robinah Nabbanja nga naye aliko byayogera era ku nsonga ze zimu nabyo ngenda bikulaga nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tweyongerayo bwe watonaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eno nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula gwe atasobola kusharinga vidiyo eno nja kukusaba ogiwa ekigalo kubanga gy'okoma ogirayikinga oba ogiyambyeko ogenda maaso n'okuba nga etambula mu ngeri y'emu tuli butereevu ne ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 24 live era nga bwe mukimanyi nti eyo channel nayo yaffe era tugikolerako emirimu egy'enjawulo so kakati vidiyo zino tuziteeka ku sayidi zombi oba oliawo abatugoberera sayidi eno ne baba nga tebamiisinga n'abatugoberera sayidi eno ate nabo ne baba nga tebamiisinga kakati gwe asobola okuba nga otulabidde eno sooka osubscribinge naawe atulabidde sayidi eno nja kusaba osubscribinge ng'ensonga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula nina ekiwandiiko wano kye ngenda okuba nga nkuyitirayitiramu ate era nina n'ebigambo bye ngenda okukuwa eby'abakungu nga boogera ku nsonga zino Robinah Nabbanja yatuuka n'okuwera nkolokooto n'ategeeza nti gwe wa booda yenna ng'okimanyi nti toyina bisaanyizo bye bagenda kukugamba kwatamu ebibyo dde ewammwe. Minisita omubeezi owa Kampala
Kabuye Kyofa togabye naye alina ebigambo byayogera ebyo nabyo mbikomerezaawo ne nkuletera abamu ku babooda nga bakola zi celebrations era nga balaga nti bali wamu be batambuzanga enjiri ya muzeeyi tova ku main kakati muzeeyi gwe bagamba nti tova ku main alemedde ku main ate kakati bo wenjogerera nga bali mu kugobwa ku main onaawulira byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako naddala gwe atambula naffe ku mukutu guno bw'obanga tonnaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna kkiriza nga bulijjo tusooke tujjewo akalango kano nzije twolekere nkuwe biki bye nkuleetedde ogenda kutya ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mikutu egy'enjawulo kw'osinzira okubanga kw'otulabira amawulire gonna tugenda kuba tugabawa ku sayidi zombi sayidi ya Uganda 24 live tujja kubeerangayo sayidi ya Red Zone TV tujja kubeerangayo ngera bwe twabitandika bwe tugenda okubanga tutambula nabo abo boolabaawo ba booda gwali ku mukutu gwa Red Zone TV boolabaawo ba booda newankubadde ng'embeera gye bakoleramu oluusi si ebeera ennungi ennyo ekiri awo njagala okutegeeza nti ate kati eyongedde ogenda mu maaso n'okubeera ng'ekaluba oluvannyuma lwa abasajja mu kibuga Kampala abavunaanyizibwa oba ministry evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyentambula ekulemberwa omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala Ministry ey'ebyentambula Ministry of Works and Transport General Katumba Wamala gyakulembera etadde akaka era ebiragiro ngenda bikusomera wano ogenda kutya bagambye bo bamalirivu okulaba nga bafuumuula ekyefaananyiriza boda mu kibuga Kampala kyokka ate mukadde ke kamu nga ne Ministry ya Kampala Misa Kabanda Kabuye Kyofa togabye nga nabo bakyali mugenda maaso n'okubanga bateekawo embeera kyokka ate mukadde ke kamu n'ekitongole kya Kampala Capital City Authority nga nabo kibagamba muteekwa okufuluma ekibuga Kampala mugende mukolereko ewalala ebitongole bisatu oba forces za mirundi esatu eziri mu kupushinga aba boda bano okubeera nga bafuluma kyokka nga forces zino zonna ziva ku side y'emu gye baserebulatinga nga bagamba nti muzeeyi tova ku main wenjogerera bitandise okubanga bibalya kakati katutandike ngenda kutandikira gye byatandikira byatandika n'omukulu amanyiddwa nga Kabuye Kyofa togabye ono nga ye minisita omubeezi ow'ensonga za Kampala era nga amyuka Misa Kabanda ate nekyewunyisa Misa Kabanda ye yawangula n'obwa MP Kampala Central era wenjogerera alinze kulayira bwe binaaba nga bitambuddewo ebityo Misa Kabanda yagenda okubeera omubaka akikirira Kampala Central ye minisita ow'ensonga za Kampala ye yataaka era ye yayogera ebigambo ebyali ebikaawu n'ategeeza aba boda mujja kudde wammwe oba mwagala oba temwagala kakati minisita omubeezi amanyiddwa nga Kabuye Kyofa togabye ye yasooka okufuluma n'ebigambo bino omuntu yenna ayagala okukolera mu Central Division olina okuba nga omirwa stage zibi 218 bwe biba bikulemye nyamba tomalira biseera nange sagala kumalira kulowooza kwaterya gwe noonye ekkubo direction gye wava bw'oba wava mu east noonye ekkubo erikuzza e Busoga bw'oba wava eno noonye ekkubo erikuzza e Masaka kakati gwe Lubyanza nkusaba bw'oba ovudde bweyogerere ng'oleese muntu kye tunoonya wali ekigambo welcome to Kampala mukomi awo nabali bamukole ki tutalo buntu tukwatagane onkwe mpe katiriire komyawo dyangu kwadde bonojja mu kibuga osiba olunaku lulamba gwe yazijja omuntu emukono okula ki mu Kampala okitegedde oyo ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala minisita akolera wansi wa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni abasajja bano aba boda gwe baserebulatinga abagamba nti jjajja tova ku main era Simon Byabakama we yalangirira results bannayuganda abasinga obungi ze bakkiriza nti zaali nfu bano be basooka okulabwako nga bagenda maaso n'okuserebulatinga era baaweebwa amafuta ne bagenda maaso n'okuzivuga nga bazivuga bazijja eno bazizza eri bagamba muzeeyi tova ku main kakati minisita akolera muzeeyi gwe bagamba tova ku main minisita abagambye gwe weebusogadde Busoga gwe Lubyanza ng'ova gy'ovudde bw'olaba ekigambo welcome to Kampala omusaabaze we oba omukomya kyokka nga be baawa amafuta ne bagenda maaso n'okukola ebikujjuko eby'enjawulo nga bagamba muzeeyi tova ku main kakati muzeeyi asindisa abakozi be babere nga bo babajja ku main
kakati abo boolaba be ba boda benjogerako baweebwa amafuta ne baweebwa buli kimu ne security nga kwotadde ne bagenda maaso n'okuyita mu Kampala nga baleekaanyiza abantu abayita mu Kampala ku streets ez'enjawulo nga bagamba muzeeyi tova ku main era nga balaga nti basanyufu nnyo n'ekisanja kino General Yoweri Kaguta Museveni kye yali alangiriddwamu Simon Byabakama eyali amaze okuba nga amulangirira nti kakati yagenda okukwata eggwanga erya Uganda ng'era bwe bibadde mu myaka gino 5 bano bennyini abacelebratinga ye nyini gwe bacelebratinga yasindisa abakozi be babeere nga babajja mu bifo bo we bamulangirira we bamucelebratingira kakati onaawulira bino njagala okutegeeza gwampuliriza wano omuntu wajja statement n'agamba nti politics oba oyagala oba toyagala politics akukwatako oba omanyi oba tomanyi kubanga bino luno lulinga lujegere bana ba boda bacelebratinga bagamba Museveni tava ku main Museveni gwe bagamba nga tava ku main era gwe bacelebratingira bano ba minister bonna babeera wansi we era okuva cabinet yonna ndooza abeera agikulira gwalonda abeera minister yo abeera saba minister ndooza mukadde kano gwe tuba tuyita Robin Nabbanja kakati era ne Nabbanja yennyini okumanya bino ebintu bivira ddala wali ne Nabbanja yennyini ndooza wano simanyi oba aba boda banaabitegeera abamu kubanga waliwo ababitegeera naye ate waliwo abataagala kumanya bo nga balabanga bino ebyobufuzi kakati mukadde kano oba oli awo banaategeera nti bye bayita ebyobufuzi bibakwatako oba baagala oba tebaagala oba bamanyi oba tebamanyi nsoose kuwa minister omubeezi yabuvuddeko twakuwa minister cabinet minister Misa Kabanda kakati kankuwa abakulira saba minister Robin Nabbanja ebigambo biboogera bifaanagana nga byonna biraga nti obuzibu bw'aba boda bagenda kubusolovinga era obuzibu bwe boogerako kwe kubeera nga bakendeeza omujjuzo bagenda kubagoba ate nga era ne waliwo ne minister omulala gwengenda okubanga nkuwawulira Nabbanja ekibuga kirina okubeera nga kibuga tuze kubabuulira bubuuzi tetuze nti musalewo tuze kubabuulira nti tugenda kukikola baligestaringe mangu abana aligestaringa baligestaringe abataligesitarize mu yafashirizemu out of the city tugenda bajja mu kifuba obulumu butuwadde mwebale twagala development gye tugenda okusosowaza kirala bana babadde batundira ku nguudo tebakyaddako omwana ajja badigwisa mu maaso yu ate ne bakambwe tuzi babadde baagala kutta minisita mutwali tubagoba mu kibuga wano olwaliro basse Kakooza enkya bagenda kukoona we must put sanity ekira kigenda kutuuka ne bodaboda nga teziriirenga andi yafunamu ababodaboda muliye kyokukolamu nfunyemu ekimala kubanga tugenda sitegenda kufuuka ya leyi ani anaakulinyira bodaboda kumukutula amavuta Lukwago najja n'agamba ye abatwala mu kkooti buli kyemukola oli n'akibukira anengira bwati n'agamba awalika political capital no naye bye bigambo basobola okubyogera mukadde nga ka campaign abali mu kubasaba mubeere nga mu bakampeyiningirako bw'obanga ddala gw'oli wa boda mu kaseera nga baagala obba kampeyiningirira oba okubavugira ziraali ebigambo Nabbanja byayogedde basobola okubyogera oba bye baba baagaza biba bimaze okuggwa baddembe okwogera bye baagala ebigambo byonna bidde eri aba boda nnyingi mu kibuga Kampala era nga ffe nawe tukimanyi era zirina ne ssente ze ziyingiza wabula ku mulundi guno bo bagamba ebyo bya ssente boda ziyingiza totubuulira omusolo gwe basasula totubuulira kyokka nga kigambibwa nti n'omusolo gwe bazijjako pikipiki ezo nga ziyingira ekizifuula ez'ebbeeyi mbwe era ekigendererwa kyandibanga kwagala kukendeeza muwendo oba kukendeeza ku bungi bw'aba boda bwe babeerako mu kibuga Kampala kakati gwali ku mukuto gwa Red Zone TV naawe wali ku mukuto gwa Uganda 24 ndowooza message etandise okuba nga etegeerekeka okusinzira ku nnamba ey'aba boda mu kibuga Kampala ngenda kukusomera era ngenda kukunnyonnyola wano okusinzira ku sources ez'enjawulo ze tulina bayingiza ssente mmeka mu ekonome bayina mugaso ki naddala mu kaweefube okuwa omusolo n'ebirala ebifaanana bwe bityo okompeyalinge olaba oba ddala okukozesebwa mu kampeyini we ziggwa ne baba nga babagobaganya ombuulire okkiriziganya n'okugobaganya boda zino oba bazireke zibeerewo ng'engeri gye zibaddewo oba okkiriziganya n'okubeera nti ze zikola omujjuzo mu kibuga kubanga ensonga gye bakulembeza kwe kugamba nti zino zikola bano bakola omujjuzo mu kibuga ng'abatembeeyi bwe baabakola era abatembeeyi bo wenjogerera mu kibuga tebakyalimu kyokka ate
ebiseera ebisinga mu kampeyini zino ze zimu ku sekita ze bakozesa. Kakati eyo njagala tubeere nga tutambula byonna ogenda kubeera ng'obiraba mu kaseera kano. Njagala kusooka kukulaga katambi kano engeri ababooda gye babadde batambuzamu emirimu gyabwe, then oluvannyuma nzije nkuwa ekiwandiiko. Oluvannyuma lw'ekiwandiiko ngenda kukuwa ebigambo bya General Katumba Wamala bye yayogera gye buvuddeko ku bigambo bino byennyini. Abo bonna balina okuyiiya gye bagenda okudda, balina okuyiiya bwe bagenda okubeerawo, balina okutetenkanya butya bwe bagenda okufiidinga famire zaabwe, balina okwetetenkanya kubanga be baakampeyiningira oba be baavugira ziraale wenjogerera ate babavuddemu nga bwe kyayisibwa olukiiko lwa KCCA. Nkugambye entities ziringa 4 oba 3 nga bano ababooda be bano zezo entities oba be baayirawo omubiri. Wabula nga be baayirawo omubiri bennyini be bali mu kubagobaganya kyokka nga be baavumiriranga oba be baalabanga nga abatalina mugaso. Mukadde kano be batandise okugenda maaso n'okuba nga baddukira. Wuliriza, olukiiko lwa Kampala Capital City Authority mu biseera bya kampeyini ddwe tuyinza obutalubala. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala yalimu abakungu 2 naye ng'omu yeesimbyewo era ng'ayagala sapooti y'ababooda era twamulaba ng'agikozesa, ye Honorable Misa Kabanda. Wenjogerera Misa Kabanda ali ku sayidi era y'omu ku boogera ebigambo ebikakasa nti ababooda muteekwa okuva mu kibuga. Kyokka nga mukadde kano yalinga omubaka wa Parliament owa Kampala Central kubanga issue point eri mu Kampala wakati okusinga booda we bazigobye. Kwaliko ku entity endala kuliko ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula. Eyo ministry eri wansi wesiga ero lye tukugambye eri executive eri kulemberwa General Kaguta Museveni. Kuliko Saba Minister Robin Nabbanja nga naye mu kalulu twamulabako ng'akozesa support y'ababooda. Wabula mukadde kano Nabbanja yakugambye tayagala kumanya, tebaagala kumanya ye ne mukama we ababooda mulina okufuluma ekibuga Kampala oba mwagala oba temwagala. Kakati eyo nga tuvuddeyo njagala tugende mpola. Njagala kusooka kuwa kiwandiiko wano, then oluvannyuma lw'ekiwandiiko ngenda kulaga ababooda ssente mmeka ze bayingiza mu kibuga, booda ziri mmeka mu kibuga. Katumale okujjawo ekiwandiiko kino ogende maaso n'okuba ng'okitegeera mukutu gwa Red Zone TV wamu n'omukutu gwa Uganda 24 bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole tubeere nga tutambulira ffenna. Wuliriza, mu kiwandiiko ekyafulumye era nga kino kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Nile Post bagambye borders will be reduced in the city under new transport plan. Byabadde bigambo bya General Katumba Wamala kyafulumye ku Sunday ngena kusomesa 22 omwezi ogwokusatu 2026 nemmanya kakati gwagoberera emikutu gyaffe gino nina okukikutuusaako olunaku olwaleero. Wulira mu kiwandiiko we bagambye nga bagamba nti as the city struggles with gridlocks, rapid urbanization and increasing transport demand, government is rolling out plans to modernize mobility through mass transit systems that will transform how people move while addressing long-standing inefficiencies in Kampala's transport network and infrastructure. Nti nga bwe mukimanyi era nga bwe mukiraba nti ekibuga kyaffe ekya Kampala kiri mu kustruggolinga n'enkulaakulana eddukira ku speed y'ekika ekya waggulu, kiri mu kustruggolinga n'ebitateredde kyokka wakati ng'enkulaakulana eri mu kuddukira ku speed y'ekika ekya waggulu. Obwetaavu mu byentambula bukyeyongera. Jjukira bano abakulu baleetako baasi za Pioneer n'ebirala bifaanana bwe bityo wano nga balaga nti obwetaavu mu nsonga z'ebyentambula oba mu sekita eya transportation obwetaavu buli mu kulinnya buli lunaku. Kyokka ate buli mu kulinnya bakendeeza ababooda, bakendeeza entambula ya booda. Kyokka jjukira ne takisi zayogerwako onaawulira. Wano bakugamba gavumenti eri mu kutetenkanya kulaba ng'efuna eteekateeka mu ngeri ey'enjawulo ate mu ngeri eri modern okulaba nga balaba nti entambula mu kibuga Kampala egondebwamu
bagigonzaamu entambula mu kibuga Kampala bali mu kufuba okulambo nga bagigonzaamu bafuba okulanga bagitransforminga abantu basobole okubeera nga tebafuna bizibu nnyo na mu kutambula mu kibuga Kampala naddala nga batereeza transport network yaabwe n'okutereeza kye bayita infrastructure nga bwe bazimba enguudo bwe batereeza n'ebyentambula biri mu kiwandiiko tukyagenda maaso nakyo. In an interview the Minister of Works and Transport Major General Katumba Wamala said the transition to mass transport will gradually reduce the dominance of borders and taxis, though they will remain part of the system as the government improves organized and efficient urban mobility solutions. Katumba Wamala yabaddeko ku interview n'abaako ebigambo bye yayogedde era mu kwogera yategeezezza nti enkyukakyuka zino ezigenda okuleetebwa mu nsonga z'ebyentambula zigenda kujja gradually zigenda kuba zigenda zikyusa mpola dominance ya boda ne takisi. Kitegeeza owa boda n'owa takisi atonna zibuka maaso atonna laba bino njagala ogende mu comment section ombuulire ogwawa era bino birabawa kubanga bino biri mu side bbiri. Enkulaakulana kituufu webejja erina beenyigiriza naye ate tulabye emirundi mingi nnyo boda zigobeddwa takisi ne ziteekebwako embeera wabula ate ne watabaawo kikyuka ku mulundi guno olowooza bigenda kubeera bitya. Kati bagamba nti kaweefube wa kureducinga dominance ya boda ne takisi mu kibuga Kampala era mbu ezimu ku systems bagenda okukozesa mu kibuga kino bagenda ku making sure nti zigenda ku improvinga n'okuorganizinga ebyentambula bibeere nga bigonjoolwa kwegamba nga n'owa boda n'oba toliiwo n'owa takisi n'oba toliiwo kwegamba nga omuntu nze agenda okuyita mu kibuga nyanguyirwa niwe mba nsazeewo okutambuza bigere ne bwe babitibwa ebityo byonna biba bigenda mu maaso. Millions of shillings have been spent on roads and infrastructure, yet many projects remain incomplete, like the Kampala-Jinja Expressway. What is the progress? Wano nno bimu ku bibuuzo ebitandise okujjira ku statements zino okusinziira ku bakugu baba experts nga bagamba nti ekyamazima tukimanyi bulungi nnyo waliwo obuwumbi n'obuwumbi obwa ssente za Uganda eziri mu kubanga ezisaasaanyiziddwa wabula nga zisaasaanyiziddwa ku nguudo ne projects ez'enjawulo ezitaggwa kati ng'oluguudo lw'Entebbe oluguudo lwa Jinja Express Highway wamu n'oluguudo lwa Kampala Mpigi oba Busega Mpigi Express Highway. Kakati ezo zibadde zirowoozebwako nti babadde bajja kukendeeza ku jaamu n'ebirala bifaanana bwe bityo. Olwa Mpigi Express lusuubira okukendeeza ku jaamu wa Masaka Road wabula teruggwa. Olwa Jinja Express lusuubira okukendeeza ku jaamu wa Jinja Road wabula teruggwa. Kyokka nga ate ssente zo zispendingibwa sente zo zaspendingibwa. Ebibuuzo bingi nnyo bino bigenda kuggwa era Munnayuganda agenda kubifunamu era ddi ate era atya. Abagamba nti first correction, we have not spent money other than many of the compensations. Wano no yadde Katumba Wamala ng'agezaako okuddamu ekibuuzo kiri kyenkugambye. We have not spent money other than money for compensation. Agambye nti ebyo byonna bye mugamba nti infrastructure tezinnaggwa n'ebirala bikoze bitya tebiggwa tetunna spendinga ssente yonna mu kuzimba luguudo. Obwo obuwumbi n'obuwumbi bumwogerako tubuspendize mu kusasulira bantu compensations. Bikole baba bagenda okukola ekkubo wabawo abantu be basasulira. Kakati bano bagamba tetunnaba na kukwata ku ssente yonna nga tugiteeka ku luguudo lwonna oba ku highway yonna wabula ssente ze tuli mu kuspendinga oba ze twakaspendingako tuziteeka mu kusasulira abo bannannyini bibanja enguudo zino we zigenda okuyita. That project has not started yet. The only thing we are doing on that project is acquiring land. Wano nno ku Jinja Express Highway bagamba nti eyo project eyo gye mulabe ya Jinja tennaba kubanga etandika era tetunaba kugiteekako yadde akasente konna. Sente zonna ze twakafulumya ezo zigenda mu kugula ttaka lye tugenda okuyisaako ekkuba eryo tetunnatandika temutubanja. We are still in negotiations with the potential investor. Tukyali mu nteeseganya ne ba investors ab'enjawulo bagenda okujja bayambeko ku mulimu guno. Kitegeeza tegunnatandika ababoda bagobeddwa era bali mugenda maaso n'okubanga bagobwa onaawulira. That is a PPP, Public Private Partnership Project, and it is going to be executed in such a way that investors put in the money because we are negotiating on the terms of payment and also the rates at which you charge. Nti oluguudo luno oba project eyo egenda kubeeramu okukolaganira wakati wa government ne private sector. Kyofula bagiyita PPP, Public
private partnership eyo project bwegenda okuba nti mukadde kano bakyayina okugenda maaso n'okubanga bateeseganya okulaba aba investor singa babafunye investor bakyagenda maaso n'okubanga bateeseganya sente mmeka zagenda okuinvestinga ensasula egenda kubeera efaanana etya n'ebirala ebifaanana bwe bityo bigambibwa okuba nti bino byonna birina okubeera nga biteesebwako nga project tennatandika kyokka jjukira tennatandika naye byo mu kibuga Kampala bikyagenda mu maaso. It is going to be a toll road and so the government is not investing its money in the construction. Wano nga bagamba bamubuuza what about the oil roads, enguudo ku lw'amafuta. Most of the oil roads have been completed. Most of the oil roads have been completed. If you visit the Bunyoro area and the Albertine region, you will just drive on you'll just drive on what I think are the best tarmac roads in the country as of now. Bababuuziza ku nsonga z'enguudo ezigenda okutambuza abantu ku nsonga z'amafuta enguudo ezigenda Bunyoro eyo wali amafuta. Bategeeza nti ezo enguudo zonna zaggwa nti era wetwogerera mukadde kano ze zimu ku nguudo ezisinga okubeera ennungi ennyo mu ggwanga erya Uganda. Naye kakati ate wano tudda mu kibuga Kampala, tuli ku nsonga za kibuga Kampala ezirimu aba boda ezirimu aba takisi nga bwe nkugambye nti bano baasazeewo essaawa yonna bagenda kubeera nga bagobebwa, bagenda kubeera nga batambuza ensonga nga bwe bigenda okuba nga bitambula. Ebiwo ekiwandiiko ekyafulumya ekyo njagadde nkikuyitiritiremu akatonotono kakati ate oluvannyuma lw'ebyo tusooke tudde ku booda. Nga sinnadda ku booda kkiriza nnyongere okukujjukiza ebigambo by'abakungu bano bo bali mu kuwera nkolokooto. Bagamba tebabuulira oba mwavuga ziraale oba temwavuga ziraale mmwe mumanyi oba olali mwazivuga mwali muzivuga ku lwammwe ebyo byaggwa. Ku mulundi guno mugenda kugobwa kubanga temulina makulu mu kibuga. Ekibuga kiri okubeera nga kibuga. Tuzze kubabuulira bubuuzi tetuzze nti musalewo. Tuzze kubabuulira nti tugenda kukikola. Baligestalinge mangu. Abanaligestalinga baligestalinge. Abataligesitalize we are flushing them out of the city. Tugenda bajja mu kifuba. Obulumu butuwadde mwebale twagala development gye tugenda okusosowaza. Kirala bano ababadde batundira ku nguudo tebakyaddako. Omwana ajja baadikwisa mu maaso yu alinde bakambwe. Juzi babadde baagala kutta minisita mutwaki tubagoba mu kibuga wano olwaliro basse Kakooza enkya bagenda kukoona. We must put summit ekira kigenda kutuuka ne bodaboda nga teziririremba andiya funamu aba bodaboda muyiye kyokukolamu nfunyemu ekimala kubanga tugenda sitegenda kufuuka ya leyi ani anaakulimira bodaboda kumukutula amavuta Kwago najja n'agamba yabatwala mu kkooti. buli kyemukola oli n'akibuukira anengira bw'ati n'agamba awali ka political capital. No. Oyo minisita oba abo baminisita bakubaddeko ebigambo bya Robinah Nabbanja n'ebigambo bya Major General Katumba Wamala. Ababooda akugambye ekibuga kirina okusigala nga kibuga. Booda bakyamuke bakifulume bunnambiro kisigale nga kibuga. Wabula ababooda bano aboogerwako ebigambibwa okuba nti bigenda bakolebwako byatandikira eri omwezi ogwokubiri abatembeeyi bo baagobwa. Naye ng'ate ekikwekweto kyali kyakutwala bonna omulundi gumu omuli abatembeeyi omuli n'ababooda. Wabula ate tulaba ababooda ng'ensonga zaabwe zadireyingamukko wabula mukadde kano information etandise okukomawo nti essaawa yonna bagenda kubeera nga bagobwa. Kakati njagala kutwala mpola era njagala kuwa wano ebigambo bya General Katumba Wamala ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula. Wabula nga sinnakutwala ku bigambo bya Katumba Wamala njagala okukutegeeza nti ababooda essaawa yonna akaabwe kaweddemu naye ababooda bano bo bali bameka. Uliriza kigambibwa boda mu kibuga Kampala mwokka ali wakati w'emitwalo 40 n'emitwalo nga 800 between 400,000 to 800,000 boda riders in Kampala. Mu kibuga Kampala mwokka mulimu aba boda abali eyo bakunukkiriza emitwalo 400 kitegeeza baba bakunukkiriza n'akakadde. Kyokka jjukira bano baba bakugamba kaabo naye ate waliyo abatabalibwa kubanga bano oluusi abali mu records beba abalina zi stage naye ate nga tukimanyi bulungi nnyo abatalina zi stage oluusi balina n'okuba nga be bangi n'okusinga bano abalina zi stage. Kakati we twogerera embeera bwetyo bwetambula. Olukiiko olwa KCCA ulira wano we bagamba
Many international and local news report from 2025 estimate approximately 550,000 boda operating in the city. Reports ezenjawulo ezifuluma. Then olukiiko lwa Kampala Capital City Authority bo bagamba nti abavuzi ba boda bali emitwalo egikunukiriza 8 kyokka nga mu mwaka gwa 2023 bali mitwalo wakati we 15 n'emitwalo 35 teweerabira. Bano abantu bakula buli mwaka. Mu 2023 babanga bali mitwalo 15, mu 2024 ne babanga bali mitwalo nga 35, 2025 ne babanga bakunukiriza emitwalo 5, 2026 bateberezebwa okuba nti bakunukiriza emitwalo 8. Kyokka bino byonna bigenda maaso. Njagala okutegeeza nti bali mu kugobebwa ebifo ebiri gazetted, kubanga jjukira owuliddeko wali minisita ng'agamba nti okujjako abo abaana babayina siteegi. Oze bigambo bino kambikuddiremu nga sinakuwa statistics zino. Omuntu yenna ayagala okukolera mu Central Division olina okuba nga omirwa stage 218. Bwe biba bikulemye nyamba tomalira biseera. Nange sagala kumalira kulowooza kwaterya gwe nonye kubo direction gye wava. Bwoba wava mu east nonye kuba eri kuzza e Busoga. Bwoba wava eno nonye kuba eri kuzza e Masaka. Kakati gwe Lubyanza nkusaba bwoba ovudde bweyogerere ng'oleese muntu. Kye tunoonya wali ekigambo welcome to Kampala. Mukomi awo nabali bamukole ki tutalo buntu tukwatagane onkwe mpe katirire komyawo dyangu kadde bonojja mu kibuga osiba olunaku namba gwe yazjo omuntu emukono okula ki mu Kampala. Ye Minister Kabuye Kyofa Togabye kati ku bifo byayogerako ebifo 18 okusinzira ku lukiiko luno lwa KCCA ebiri gazetted oba stages eziri gazetted ze baagala ababoda babeeremu nga bw'oba toli mu bifo bino amazima tunamugulu nga gwe boogerako. Kigambibwa ebifo biri wakati w'olwenda 29 n'olukumi 929 to 1021 official stages for boda riders, gazetted stages ezo. Kigambibwa okuba uliriza estimates for all of Uganda range. Mu ggwanga erya Uganda wano wali tubadde mu kibuga Kampala. Mu ggwanga erya Uganda aba boda bakunukkiriza obukadde obubiri. Kati abali mu kibuga Kampala mukka bakunukkiriza emitwalo 8. Bwe babafulumya ekibuga Kampala ne bagenda beegatte ku bano abakunukkiriza abali mu kakadde akamu n'emitugeze babanga bali obukadde bubiri. Abali mu kibuga nga baliko emitwalo 8. Then abali ebbali w'ekibuga nga bali akakadde kamu n'emitwalo 2. Kakati emitwalo 8 kino bagenda kutoolebwako percentage esinga obunene egenda kufuluma ekibuga Kampala boolekere ebitundu ebyebbalibbali byomanyi obulungi ennyo nti tebisobola kukola kyekimu. Customer base tefaanagana n'ey'omu kibuga Kampala. Aba boda bano wuliriza mu statements zino tewaliwo we bagaana kuyingiza boda mu ggwanga Uganda, wabula ate banyigiriza aba boda bakendeere mu kibuga Kampala. Wano waliwo science yeetaaga okutegeera. Aba boda abali mu bukadde n'obukadde ezo zonna piki eziba ziguliddwa zisasula omusolo, zigibwako omusolo, ate ne bwe batandika okuzivuga zisigala zisasula omusolo. Tebali mu kugoba boda kuyingira, bakyaziyingiza era bakyazitunda, wabula bali mu kubagoba kuva mu kibuga Kampala. Ne mu bitundu ebirala gye bagenze gw'omusolo basigala baguwa, naye ate ng'onaafulumye mu kibuga Kampala enkola gy'agenda okukolamu egenda kuba CM ne gy'abadde akolamu ng'ali mu kibuga Kampala. Owa boda akola emitwalo 5 ng'ali Kampala tasobola kukola mitwalo 5 ng'ali Mpigi. Kitegeeza owa boda ennyingi zegenda kukendeera, omusolo gugenda kusigalawo. Bo abakulu abayingiza piki n'abavunaanyizibwa ku bino n'abasolooza omusolo bagenda kusigala kye bafuna kisigala kyekimu, naye ate gwasasula ng'ennyingiza ekyuseemu. Waliwo akabadi, waliwo ebyetaaga okutegeera nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tubikutuusaako. Bagiyita Red Zone TV, pozi ne ku Uganda 24 live tubeerayo nga tukutuusaako ensonga nga zino. Bwe mbadde nkola okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo, gavumenti y'eggwanga erya Uganda wamu n'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority tukizudde nti balina omusolo gwe bakolekitinga, era omusolo guno bagukoletinga mu kye bayita import levies, waliwo kye bayita registration fees, era ngenda kuwa mu bigambo bya Katumba Wamala mulimu ssente zaayogerako ez'okukyusa number plate, okuteekako number plate. Ke kali ke nkugambye emisolo egisasulibwa egikyuse, ssente zigibwa ku piki nga ziyingizibwa zikyuse, zino empooza ze basasula na biki byonna tebikyuse, naye ate abakozi
ennyingiza egenda kukyuka naddala abadde bakolera mu kibuga abagenda okufulumizibwa. Kyokka teweerabira be bano abaagambanga muzeeyi tova ku main era ensonga lwaki ke katambi ke nkuteereddeawo ebbali. Wuliriza. Bagamba nti basolooza kye bayita import levies, sente ezo ndowooza ze ziggyibwa ku piki nga ziyingizibwa, registration fees, ababooda bano baregisteringa babajjako sente, annual income taxes, balina n'omusolo gwe basasula ogwo mutonotono. Wuliriza. Border riders are legally obligated to pay 20,000 Ugandan shillings annually as advanced income tax to the Uganda Revenue Authority. Nti emitwalo ebiri gibagibwako buli mwaka nga sente zino zigenda ku URA. Waliwo kye bayita local service tax LST. Depending on their annual income, riders may fall under KCCA's local service tax brackets, which range from 5,000 to 20,000 annually. Sente ezo lukiiko lwa KCCA. Kati kigambibwa okuba nti ekitongole kya Uganda Revenue Authority kikuŋŋaanya wakati w'akakadde kikuŋŋaanya sente ezikonokkiriza akakadde kamu n'emitwalo 40 ku buli piki. Mpuliriza bulungi nnyo. The Uganda Revenue Authority collects approximately 1.4 million Ugandan shillings in levies on each new motorcycle. Buli piki emu eyingizibwa mu kibuga Kampala oba mu ggwanga erya Uganda. Olukiiko lwa ekitongole kya URA kigamba okuba nti kigifunako akakadde kamu n'emitwalo 40 okusinziira ku information gye nnina wano. Ezo tezigenda kukyuka oba gwe bakugobye mu kibuga oba osigadde, bo bagenda kusigala bazifuna. Registration fees, an additional 720,000 Ugandan shillings is charged for number plate registration. Emitwalo 72 ebigambo byogenda biwulira mu bigambo bya Jeno Katumba Wamala nga nnyonnyola. Emitwalo egiri eyo mu 72 gikyajingibwa number plate registration. Ezo tezigenda kukyuka oba osigadde mu kibuga oba bakugobye mu kibuga. In total, the Uganda Revenue Authority collects roughly 2.12 million Ugandan shillings per new motorcycle. Mumugatte ekitongole kya URA ekisolooza omusolo mu ggwanga erya Uganda kigambibwa okuba nti kifuna obukadde 2 n'emitwalo 12 ku buli piki. Erize nkugambye ezigibwako ng'eyingizibwa akamwana n'emitwalo 72 ez'okuregisteringa number plate. For the financial year 2023-2024, the government collected an estimated 1.06 trillion Ugandan shillings from motorcycle taxes and registrations nationwide. Ulira sente. Ekitongole kya URA oba eggwanga gavumenti ya General Kaguta Museveni okutwaliza wamu mu financial year 2023-2024 baakuŋŋaanya akatabalika kalamba 1 trillion n'emitwalo 60 nga zaava mu misolo ezigibwa ku piki eziyingizibwa wamu n'okuregisteringa number plates. Ekyewunyisa ababooda bano be bamu ku bakozesebwa ne bajja ne bayimba ennyimba nti muzeeyi tova ku main n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati ate waliyo n'ebya layisinsi by'obadde tomanyi. Wuliriza. Bagamba nti as of 2024, the Ministry of Works and Transport reduced permit fees to improve compliance. New riding license omwaka gumu emitwalo 10, new riding license 3 years emitwalo 13, new riding license 5 years emitwalo 25, renewal fees ranging from mitwalo 7 1 year to mitwalo 2 5 years. Olukiiko lwa KCCA nalwo lulina sente ze bakolekitinga. Wuliriza wano waliwo kye bayita road user fees, sente ezisoloozebwa ku nguudo ezimu. Waliwo enguudo ezimu nga n'ababooda basasulayo akasente okusigala ng'enguudo ezo bazikozesa. Wulira bwe bagambye. While the KCCA has historically sought to implement road user fees, budgeting approximately 800 million Ugandan shillings for organization in the past, direct daily or monthly operational fees collected by the city authority have often been paused or faced low compliance. Currently, KCCA focuses on broader local revenue streams like property rates and business licenses, with a total annual local revenue target of 132 billion Ghana shillings for 2025. Wano nga bakugamba ensonga za biometric registration n'ebirala ebifaanana bwe bityo nabyo tobibuusa maaso, bikyagenda maaso n'okuba nga bibakamula bwe wali bwe nkugambidde. Owa booda
eyayimba muzeyita ova ku main neyali alwanirira enkyukakyuka wetwogerera nga bibazingidde wamu. Ogobeddwa mu kibuga oba osigadde mu kibuga, emisolo gisigadde gye gimu. Yo gavumenti sente zeeyingiza oba zebasolozaamu zisigadde ze zimu. Naye ekyewuunyisa gwe wa booda abadde akolera ku Luumu Street nga kakati ogenze kukolera Mpigi, sente zisobola kusigala ze zimu. Owa booda abadde akolera ku William Street nga kakati ogenze kukolera Nakaseke, sente zigenda kukyuka z'ofuna, naye emisolo giyinza okusigala nga gifaanagana. Ebyo n'ebirala byenjagadde okuwa obeere ng'obitegeera. Kakati bino okwongera okubikunnyonnyola n'okulaga ekintu kino nti ddala bwe kiti bwe kiri. Aba booda nti boolekedde akaseera akazibu nga tetufuddeeyo nti baakola mirimu ki, tetufuddeeyo nti baayiwawo mubiri ki. Njagala owuliriza ebigambo bya Meeja General Katumba Wamala nga naye ayogera ku nsonga zino bye nkugambye nti ayogedde ebigambo bingi nnyo, oba yayogera ebigambo bingi nnyo gye buvuddeko ku nsonga y'emu. Meeja General Katumba Wamala agamba waliwo sente ze mulina okusasula, waliwo number plate ze mulina okuregisteringa, era sente waliwo we yali ayogerera ababooda ne batunulanga balaga bintu bingi nnyo bisusse. Bagamba tayagala kumanya sente nnyingi nnyo, sijja kumwogerera kambikuwe nga bwe tugenda mu maaso n'okweyongerayo nga bw'osubscribinga ku mukutu guno ogwa Red Zone TV n'okugenda mu comment section okuteekamu obubaka bwo n'ali ku mukutu gwa Uganda 24 nga nawe bw'ogenda mu maaso n'okuba nga osubscribinga tubeere nga tweyongerayo okugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako amawulire ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula. Wuliriza, ono ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'entambula, Minister of Works and Transport mu ggwanga erya Uganda, Meeja General Katumba Wamala. Wulira. Namba plate ejagula empya ng'oteekako enamba mpya emitwalo 7,145 ng'oteekako enamba ki empya. Bw'oba okyusa bukyusa namba plate anti kati onyenyeza omutwe sente nnyingi naye laba ekirimu, kuba kakati tojja kugula, tokyagenda tonoonye muntu oli ateeka tracker system mu mmotoka yo, kubanga already no system ekuwa ne tracker yaayo. Kati tracker oba nayo okoze eki ogisasulidde. Kakati bw'oba okyusa bukyusa namba plate ng'olina eyiye enkadde emitwalo 15 bweba mmotoka, bweba booda emitwalo 5. Ani nkugambye tugenda kutandika n'emmotoka za gavumenti era zitandise nazo. Tusuubira nti mu February nga tumaze okutereeza buli kamu, tujja kutandika okwogera mu bantu ba bulijjo. Tujja kutandika na booda. Teyagigaana era n'abakulu aba parliament mbalabye wano tebagigaana, baatubuza ebibuuzo bye baatubuza byonna ne tubiddamu, era speaker ne system ne bagiyisa ku floor of parliament. Teyagigaana, yalina ebyebuuzibwa bingi bye yayagala tulungamye ne tubirungamya. Naye ate ekimu ku kitusoomooza ye security, okuba nti nsi erimu emirembe, era senga wabeerawo omuntu yenna afunye obuzibu oba abbiddwako ekintu kye oba mmotoka oba ki, abamwangu tuba kyangu okumufuna. Ka sisitimu eno egenda tuyambako ku nsonga eyo. Sisitimu eno tugiteeka mu number plate. Okusooka tugenda kukyusa number plate era ngenda bawa okubaamu ebbeeyi ye tekinologi alimu chipu eyo nti bw'okwatako ekaaba bwe bagibba tugitrackinga. Nedda chipu tesobola genda ku namba zibaddewo kubanga tukyusiza enamba engeri gye zirimu kati configuration sirio zikyuse. Naawe egenda kuyamba fena, egenda kutuyamba fena kubanga tugenda kufuna emirembe, emotoka ne borders n'ebirala tebigenda kukozesebwa mu kukola ebyambiyoni. Ekyokubiri, emotoka zaffe zigenda kuba secure, tezigenda kubibwa. Okay? Ate emotoka zaffe tezigenda kutta abantu ku nguudo kubanga speed tuba tugimonitaringa. Intelligent device number plate yeri intelligent. Eno device si ya kukola intelligence, no.
naye registration number plate eri intelligent kubanga erina digital device erinamu akooma ako aka communicatinga n'emmotoka kubanga walimu ekirala mu motoka omwo kyemutamanyi kya security naye kyo bikolagana number plate ne tracker bikolagana ate n'eri nagulu naffe tumonitaringa bw'okwata ku number plate n'ogitwala tuba tukimanyi ku number plate ya motoka eri kubanga tracker mweri mu motoka ate n'eri tumonitaringa n'olwekyo bigenda kuleeta emirembe tebagenda kukozesa amamotoka mu busi obubi biki emotoka tezigenda kubibwa speed egenda kuba control kubanga bagenda communicatinga nti basi jagwa kuva emambarara eri ku speed nga bategerera eri ne bacommunicatinga n'aba traffic police ne bagiyimiriza oripotinga ti polisi n'egitegeera nti yiyo eri wano ne bagikwata ne bakubira polisi n'egikwata naye ate ogibye ne bamukwata kyekikulu so teri ayagala kukwatibwa so tebajja kubba bagenda okutya okubba kati toyinza kugikwatako kubanga bw'ogibba kitegeera weeri ate n'agibba atya nkubuulidde bw'ogikwatako egyo namba walimu ekirala walimu track mu motoka not digital waliyo another device somewhere. It cannot be removed. No. Until you remove it, we know where it has been removed. If it's in your compound, you are the one. If it's in the garage, it's the mechanic. Eno wori mulukwe nanyini moto bachojireka ku ruguti. Thank you. Could you please explain? Vehicles. If you know you are an entity under a ministry, you'll be getting these new series. Now, if you're a parastatal like now UNRWA, this code is, and this is the development agencies, international development organizations, they will be getting this series, and the Ministry of Foreign Affairs will be responsible for allocating the codes where you have the 301. This is for a dealer's license. People who are involved in dealing with motor vehicles, the sale of motor vehicles and repair of motor vehicles, they'll be getting this dealer's license plate. Faster, this is for embassies, not new. Although I just made. Yes, kati ebyo ebimu ku bigambo ebyayogererwa era nga wano bakulaga nti digital number plates zaali za kukostinga kasente gy'emitwalo 72 gye nkugambye ate nno nga si byakyeyagalire bino byampaka oba oyagala oba toyagala beba boda tebaawudde oba oli wa mmotoka oba oli wa boda oba oli waki kati owa boda wano ye emitwalo 72 ne gibanga kasente kaba kanjimukko wabula ate bo bakugamba we are going to mark them out bagenda kubajjawo oba mwagala oba temwagala oba bino biri bitya oba bibadde bitya bagenda kujjibwawo kakati ate sente zibasolozebwamu kubanga jjukira number plate applying mu kibuga mokka bagenda kujjibwa mu kibuga ababadde bakolera mu kibuga bagende bakolere ewalala ennyingiza nga bwe egenda kukyukamu naye ate number plate applying ggwanga lyonna kitegeeza gwabadde afuna emitwalo 72 gy'ogenda osasulayo ng'okolera mu kibuga ogenda kukaluubirirwamu era bigenda kukyukamu by'obadde ozijja ne bw'obadde obikola kubanga baabasajja bakugambye bagenda kukufulumya. The other issue remaining is to do with borders. These border spaces have been designated. We are now mapping them out and we want to reorganize them on those designated stages. Anybody who will be found parking or loading or getting a passenger in places which are not designated, they will be dealt with. So I want the borders also to know that we are going for them. We are going to
put them on the designated stages of border, such that there can also be an order. The business of borders parking anywhere in the city is not acceptable. We are going to ensure that they are they are. Kakati bakugambye nti n'abali oba abatikkira mu bifo ebitali gazetted nabo bagenda kubeera nga bakwatibwa, bagenda kubeera nga bavunaanibwa, nga si bino bagenda maaso n'okuba nga bakola. Kakati awo wenjagadde mbere ng'ate nkutuusa updates ezo mba njagala okujja nemba nga nzikutuusako naddala gwagoberera. Nja basaba atasobola kusharinga, nja kukusaba video giwe ekigalo girayikinge, kubanga gy'okoma okugirayikinga information oba ogiyambyeko okubanga egenda maaso n'okuba nga yeeyongerayo. Genda mu comment section, teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zonna ze tuba tukuleetedde. Nebaza mikwano gyange waliwo abatulabira ku Red Zone TV ate era ne bamala ne bakomawo ne ku Uganda 24 live ne batulaba ne bagenda maaso n'okuba nga batambuza obubaka. Kyemukola abali side eno kya mutawana nnyo, ate nga ne ku side eno gye muli nyongera okubebaza mwebali kubanga muyimirira ne kampani yaffe. Tuliwo kubanga tubawa amawulire naddala ago ge tukkiriza iga nsonga za nkyukakyuka. Webale kugoberera Red Zone TV, webale kugoberera Uganda 24, wabula teekako obubaka kubanga obubaka obwo bwe tusinziirako ne tujja ne tubanga ate nabwo tubuyitaayitamu. Waakiri olumu ne tusomaasoma ku mannya ag'abantu abajja ne bateekako obubaka bwabwe. Nebaza abantu ab'enjawulo abajja ne bayimirira naffe mu mbeera ez'enjawulo. Mami wange Mama London, webale kubanga gy'oli yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira, webale kugobereranga nsonga zino ate n'obeerangako. Kyokola kya mutawana nnyo. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland, webale kubanga naawe ogoberera emikutu gyaffe gino ate n'obanga tokoma kugoberera, wabula ojja n'oteekako n'obubaka bwo n'otuwa ku advice n'otubuulira ku ngeri ebintu gye bitambulamu, oba oli awo n'ofuna ne ku mawulire agava mu ggwanga erya Uganda. Mwebale kubanga mugoberera na buli muntu yenna ajja mu comment section. Waliwo wano abataddeyo obubaka bwabwe era njagala bategeeza nti bwatuuse newankubadde bungi nnyo, at least nja kusomako abamu benna abasisomye kasatu kikola buli lunaku. Teekako obubaka ne mu video eddako tujja kuba tukitambuza. Olivia Namiyingo, webale kubanga kolinaga, thank you so much for the information. Nawe kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV wamu n'omukuto gwa Uganda 24. Bamuyise Margaret Najjemba n'agamba asiima empeereza yaffe. Webale kubanga osiima munnange, webale kubanga obeerangako. Ndiba ogeza Lydia nga bulijjo gw'omu ku basinga okugoberera. Webale kubanga obeerangako. Namponye Immaculate nawe bale kubanga kwoli ku mukuto gwa Red Zone TV bwotyo ne Uganda 24 live. Wambale Harimon webale kubanga kwoli. Asifa Habiba webale kubanga ogoberera. Thomas Okero webale kubanga ogoberera. Joseph Okero awe webale kubanga kwoli. Mr. Jessica Katz webale kubanga ogoberera. Banyikidde Amina webale kubanga nayo kwoli message yatuuse. Luyombia Stephen webale kubanga ogoberera message yatuuse. Mafabi Jonathan webale kubanga nayo kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Alpha Kawenja webale kubanga kwoli message yatuuse. Joel Kisitu webale kubanga kwolinga bulijjo. Onaga Mr. Patrick tusiima empeereza yo gy'otuwa. Bamuyise Azena Namuwaya webale kubanga ogoberera mwanyinaze yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bontwe Pio webale kubanga nayo kwoli message yatuuse. Sonko Michael message yatuuse. Joseph Joyce Areteru message yatuuse. Arateru message yatuuse. Pastor Bishop Pastor Bashir Sentam webale kubanga kwoli. Sewankambo Yunus Abubeka message yatuuse. Anisha Husina Bikirwa Jeni Catherine Nababi message yatuuse. Namusobya Anisha bamuyise Anita Kiki Timo webale kubanga kwoli. Ono bamuyise George Hassani webale kubanga kwoli. Emmanuel Baguma message yatuuse. Sunday Gabriel Mohindo David nga bulijjo webale kubanga kwoli. Hanifa webale kubanga ogoberera. Rose Charlie Sima webale kubanga kwoli. Analukwago Prose message yatuuse. Thomas Okero message yatuuse. Ndibogeza Lydia ono bamuyise. Banyikidde Amina webale kweri. Olivia Namayingo Sewankambo Yunus Abubeka Jenny Ogweta n'abalala mwenna abajja mu comment section emuteekamu obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ne tutambula ffenna. Mwebale kubanga mugoberera omukuto gwa Red Zone TV bwe mutyo n'omukuto gwa Uganda 24 live. Kyemukola kya mutawana nnyo katuwuliziganye ate mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.